Chantal Katana wa myaka 21 era nga muyizi ku ssettendekero wa Makerere ng'asoma degree mu by'obutonde bw'ensi mu mwaka gwe ogwokubiri. Newankubadde akyali mu bazadde be, ono yeefubyeko abeeko kye yeekolera ng'omuntu era ng'essira yasalawo okulisimba kukola engatto z'ekiveera eziyambako mu kuuma engatto nga nnyonjo. Ekirooto ky'okukola engatto zino yakifuna ali mu senior 5 bwe yalinnya mu mazzi ng'ali ku ssomero. Naye ngenda mu prep ku makya nkuba etonnya engatto zange manyi bupampu bw'abawala n'enninnya mu mazzi. Kyali awo mayinja naye nga mayinja waliwo paati yali ecollectinga amazzi. Agamba olunaku lwonna lwamubijjirira. Engatto yajjula tokkirizibwa kujja mu socks tolina budde bwa kukaza ngatto. Isigezaawo naku breakfast awo nanga mugenda ku parade olina okwambala engatto yo ngaki nambisi prep temala dakika na 5 ate nga budde bwa kumakya nnyo oba tosobola socks batesobola kala. Wano we yafunira ekirowoozo obanga era asobola okubaako kyayiiya ekiyinza okubikka engatto ze obutaddugala era kigeraageranya ku ngeri abakyala gye babikkamu enviiri zaabwe obutatoba nga banaaba. Naye imagine yanga oteka shower cap ku nviiri kino kati ne kano sooka kola ki kungatto nga sina kujja mu ngeri gyogatako soul oba nakavera kasikasi just na kiina mu 20 no waliwo akantu kenetaaga obikkako ku ngatto amazzi galeme kola ki kuyingira. Ati ne muze wakana singa alina ekintu kyosooteeka ku ngatto ngati zo nesitabisiwala osooka gula. Mu kiseera kino balina empaka ez'okuyiiya ebintu ebiyinza okuyambako abantu mu bizibu bye bayitamu ebya bulijjo ng'enteekateeka eno era ewameddwamu omutwe aba Stanbic National Schools Championship era nga bano bali bateereddwa mu bibinja oba groups. Kino kyamuwa ekirowoozo eky'okwanjula ekibika ku ngatto mu mpaka zino okukkakkana ng'ekibinja kye kiwangudde engule. Nze nali manyi nzekka yali asoose kirowoozaako mu nsi sijja kulimba ati group gye nali mutwali na idea endala yanoko ku makya ne mbagamba ko eno idea eki eyakaveera k'engatto eno neeyitamu ne tukola nga ffe representing Central Region mu competitions. Bwe bato bafuna amaanyi agabasindiikiriza okugenda mu maaso nakyo n'ensimbi ezabaweebwa nga bawangudde. Naye kati idea we yayitamu ne bate ne batuwayo akasente otandika business ne tukubira omuntu akola engatto because be babaso tuyambako kola ki okukatunga tandika okukola peya zaffe 10 ezasooka. Okukola engatto zino bamala kupima. Makinze bwe nti nyinza okubanga nfunye exact y'omuti n'olw'ensonga nti mugenda kugendamu engatto endala munda nina okwongeramuko ka allowance mu kakapeti kano. Kyokka mu kukomola weetaaga obwegendereza obw'ekitalo. Engatto zino tuziteekamu akawuzi kana akawuzi katuyambako nti woba ojambadde kana akawuzi okasika nekakuyambako okubikka obulungi ekigere. Kati osooka n'osumulula eno zipu n'oyingizamu bulungi ekigere ng'engatto yaffe teyulise olw'okuba yakaveera then wetumaliriza netusiba zipu eno. Bano batandika mpolampola ng'era batandikira ku zaabwe olwavaawo kwe kutandika n'okubitwala mu bifo eby'enjawulo okubifunira akatale. Tugenda mu omwoleso netugenda mu tubaayo netugenda mu zikonsati abantu ne bakola ki ne bagola ntimaye tugamba tukatukola ekipeya 10 era olunaku etusoosa kwerabira we twagenda mu blankets and wine kuba neetonya awo peya zonna zonna nezikola ki nezigenda ntufuna amaanyi. Atubulidde nti yatuuka n'ekiseera n'ayagala okubivaako. Waliwo tusotukanga ebintu tebitambula gamba banna kyekigenda maaso awana wakano bakuyita CEO bakuyita biki manemeka naye nga business yo nga wogimanyi ngeganye tambula nga mulimu bingi. Mu kiseera kino ono ne banne kati akatale bakazza ku mikutu gimugatta bantu. Shivera eri ku TikTok, tuli ku Instagram ne ku WhatsApp tubeera tulanga abantu balabe products zaffe. Bye bakozesa mu mirimu gino bagamba nti biva bweru wa ggwanga. Kino kibakosa olw'emisolo okubeera waggulu. Omusolo ku boda guba munene nnyoko ate otuuka ku baritaira bano no abasuubuzi oluusi osanga nga kaveera kagula ku 35 leero kanya to bibalabalabamu laba nno sente ziba zeeyongerako okusinga ate nga price eya kaveera togenda gikyusa. Ate n'ekirala oyinza okufuna oda nga material katale taliiyo abuze. N'ebyuma bye bakozesa baagala gavumenti ebakwatizeeko. Kwazi ebbanga lyendudde mu mulimu gw'engatto nze nakizuula nti singa gavumenti etukwatirako n'etuleetera bayinvesita abasobola okutukolera mashinizi zino kubanga isookera ddala okutumya ebyalaani bino okuva ebweru sente nnyingi.
Katonda alina ebiruubirirwa mu mulimu guno. Tulaba kola engatto zozo twambala wano naye nga ngatto ziri ku mutindo ng'ogwa Nike nga Adidas nga zifaanana bulungi ng'omuti n'asolooza mbala. Nekira twagala tubeere nga batumanyi ffe abasinga okukola byonna ebyenkuba eby'engatto nga ffe abakirimu. Obuzibu omuntu bw'ayitamu singa babulabidde ku ludda olulala busobola okumubbulula amaaso ate n'abaako kyalaba kyayinza okukola ekiyinza okukyusa obulamu bwe. Jennifer Kabaale agaffe eyo ku Spark TV.